Yes, waliwo ebikwekwete eby'amaanyi ate era eby'obulabe ebiriddeedire ebizenga bikolebwa mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo muli ekibuga Kampala n'ebitundu ebirala. Ebikwekweto bino nga biduumirwa abamu ku basajja abaduumizi b'ekitongole kya poliisi mu ggwanga erya Uganda ab'amaanyi b'obadde omanyi ne b'obadde tomanyi. Ng'ebikwekweto bino nga bwe nkugambye waliwo ebimu ebiriddeedire nga bizze bifiiramu n'abamu ku bannayuganda. Baani ababadde ng'emabega w'ebikwekweto ebyo? Baani oba basajja ki ab'amaanyi abagyeyita ababadde baduumira ebikwekweto bino ebivuddeko bannayuganda okubeera nga bafiiramu, ebivuddeko bannayuganda abamu okubeera nga bafunye obuvune obuli permanent, abamu balemadde, abalala bafunye obuzibu ku bwongo, abalala batuusiddwako obulabe ng'abasajja abaduumira ekitongole kya poliisi bangi bagambibwa okuba nti bava mu tribe emu. Njagala ompulirize bulungi nnyo, abaduumizi b'ekitongole kya poliisi bengenda okusomera nkuleetedde lisiti yonna nga njijja ku official website ey'ekitongole kya poliisi. Byonna ngenda bikugamba nga womanyi wano ku mukutu gwa Red Zone TV. Bino byonna tubikutuusaako gwe gy'osinzira okubanga gy'otulabira era gy'osinzira ogenda maaso n'okubanga obimanya. Ebikwekweto deadly operations ezizze ziduumirwa mu kibuga Kampala, nkugambye abamu bannayuganda bafiiriddemu, abamu ku basuspects basibiddwa, wabula kigambibwa nti bonna abamu ku abo baduumizi ennamba esinga obunene bava mu tribe emu. Siri wano ku promotinga tribalism, siri wano kuvumirira oba kukakkanya ggwanga limu ku ddala, wabula ngenda kusinzira ku bigambo ebyayogeddwa mu nnamawulire ate mu nnakibiina ekya National Unity Platform eyagambye nti ekitongole kya poliisi baba batudde ye nga ye mu nnamawulire nti yakoze n'okunoonyereza. Bwe batula mu zi meeting boogera olulimi lumu. Yaviiridde ddala ku minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda mu ggwanga, Minister of Internal Affairs. Ekitongole kya poliisi jjukira kikulirwa mukulu Abasi byakagaba oyo mumumanyi bulungi nnyo. Omwogezi wa poliisi ekituuma Rusoke oyo naye amannya mugamanyi bulungi nnyo. Kakati omusajja omu ku abo abali deedire abazze baduumira ebikwekweto eby'amaanyi amanyiddwa nga Frank Mwesigwa mumumanyi bulungi nnyo. Bw'owulira amannya osobola okutegeera tribe ki mwegava. Kakati njagala nkusunsulira ensonga eno, njagala nkuwa erinnya ku linnya buli omu ne department gy'akulembera ogitegeere bulungi nnyo, ombuulire oyo ava mu ggwanga ki. Njagala gwe abagenda mu comment section gw'oba oŋŋamba nti oyo omukulu ava mu ggwanga bwe riti oba ava mu tribe bweti. Kwegamba tusobole okuba nga tutegeera bulungi nnyo ensonga nga bwe zigenda okuba nga zitambula. Kakati nga sinnagenda eyo, njagala nsooke nkuwe ebigambo bya Ivan Kyeyune obiwulirize bulungi nnyo mu katono, then oluvannyuma nze nyembeere nga nkwongerayo. Wulira. Uganda Police Force bw'eba etudde mu lukiiko boogera olulimi olwo, minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'awaka bamuyita Major General Kahindo Tafire. Badayirekita ba poliisi be bano: Permanent Secretary Major Joseph Musanyufu, Inspector General of Police Abasi Byakagaba, State Minister ow'ensonga z'omunda ye David Muhoozi, Director of Operations mu Police ye AIGP Frank Mwesigwa, Director of Criminal Investigation ye Tom Magambo, Commander of Field Force Unit. Yes, tugenda kukamalayo, ngenda kukakomezaawo nga kunnyonnyola bulungi era ebigambo by'owulidde mu katambi ako bya munnamawulire Ivan Kyeyune ate nga munnakibiina ekya National Unity Platform ng'agezaako okutangaaza ku nsonga ezo nga bw'ogenda okuwulira era nga bw'engenda ogenda maaso n'okuba nga nzikutegeeza. Nze nno nzize ne ŋŋamba kannambulule ensonga eno ogitegeere bulungi nnyo. Abamu ku basajja ab'amaanyi abazze baduumira ebikwekweto byenkugambye bali mu kitongole kya poliisi ate bagambibwa okuba nti bava mu tribe emu, naye nga mu kitongole kya poliisi nze okusinziira ku website yaabwe nkuleetedde abaduumizi ba departments oba directorates ez'enjawulo okuli aba crime intelligence, okuli abalala ba CID n'ebisigadde nga nviira ddala ku top omukulu amanyiddwa nga Abasi Byakagaba. Poliisi gyakulembera ogenda kuwulira, ogenda kutya omusajja biki bye yalonda. Njagala ogende mu comment section kuba agamu amannya ngenda gasoma naye nga simanyi muntu wa gy'ava.
ebimu ku bikwekweto ngenda bikulaga ebizze bikolebwa wabula nga kigambibwa nti bwebatuula mu meeting nga bateekateeka okukola ebikwekweto bino okusinziira ku Ivan Kyeyune mboba ogera olulimi lumu era olulimi olwo ogenda kuluŋŋamba mu comment section oluvannyuma lw'okuva mu kalango kano nga bwe nkugambye nti ffe tutera okukola ensonga bwe tuti tujjawo akalango kamu kokka ne tusobola okuba nga tukulukuta awatali nsonga yonna etutataaganya. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, kakati eyo nga tuvuddeyo oli ku mukutu gwa Red Zone TV zino ensonga weetaaga okuzimanya ngenze ku mukutu official website y'ekitongole kya poliisi bino byennyini bye ngenda okusomera bennyini bye baabyeteerayo kubanga nkugambye official website ey'ekitongole ekya Uganda Police Force ekitongole ekikulirwa omukulu amanyiddwa nga Afande Abasi Byakagaba ebintu ebigenda ku maaso mu ggwanga lya Uganda ekitongole kya poliisi kyakulembera baafulumya listi ey'amannya era nange gye ngenze nensobola okujja akisesinga era wano wengenda okusinzira byonna mbikusomero zino zonna zolaba departments zino zolaba ezo zonna departments gwagezaako kubanga olaba bulungi nnyo zino zengezaako okwayirayitinga buli department erina omukulembeze waayo era buli department ngenda kukusomera ani agikulembera ogende mu comment section ombuulire nti onayogera lulimi bwe ruti kubanga omukulu Ivan Kyeyune atugambye nti ye yakola okunoonyereza nga ye munnamawulire ate nga munnakibiina kya NUP ate nga ali concerned yagamba nti meeting zonna bwe zituula nga bateekateeka okukola ebikwekweto nkugambye ebimu biriddeedire nga bamu ku bannayuganda babuluzinze n'obulamu abamu bafunye obulema obuli permanent mu bikwekweto bino kyokka ng'ebikwekweto ebyo bikoleddwa abaduumizi ba poliisi naddala omusajja ono amanyiddwa nga Afande Frank Mwesigwa ono erinnya lye n'ekifaananyi kye bitambudde nnyo ku mitimbagano era erinnya ly'omukulu ono nkakasa bannayuganda balimanyi bulungi nnyo Afande Frank Mwesigwa mbu y'omu ku abo abazze baduumira ebikwekweto ebikyasinze okubeera ddedire naddala ku nsonga eziri politiko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alina waali ebikwekweto ebyo mbu omukulu oyo yandibanga y'omu ku abo ababiduumira kakati njagala bikuwa ngenze mu kitongole kya poliisi ne nkugirayo buli muntu n'erinnya lye ne department gyakulembera ombuulire oyo ayogera lulimi ki wabula nga sinnagendeyo nga bulijjo tusooka ne tuyitirako wano ne nkujjukiza nyongera okkuba omulanga gwe wenna akkiririza mu mpeereza yaffe nga Red Zone TV tulina kaweefube ow'okugula fulaaga era neebaza abantuukiridde sofa nebaza abamaze okontributinga nebaza nammwe abankubidde kubanga tubadde tukugamba nti bw'oba olina fulaaga otukubira ntujja ntuzikima kakati waliwo ababadde batukubira nga batugamba balina fulaaga tusobole okuzikima waliwo yaze mu comment section so mu babiri mbebaza ne mundabula ne mungamba abamu wadde mwandabudde mu ngeri ya kunvuma naye ate nzikiriza ti at least message ye kyekikulu wabula engeri mu wagyogeredde nze si nsonga yange omuntu yazze mu inbox mu comment section nangamba gwe musiru gwe tokwata essimu y'omuntu ng'akuyita ku kima fulaaga bajja kukukubirayo amannyo sinakindi bajja kukubuzaawo eyo advice nagitutte newankubadde yajjidde mu mbeera bwetyo n'abalala bazze mu comment section nga muli concerned ku nsonga eyo ensonga etegeerekeka wabula kyenyinza obbagamba sikola nzekka newankubadde nti nze ddoboozi lyowulire era nze gwolaba eno Red Zone Media nja kugamba nti kampani ennene teringa bw'ogiraba tulina ttiimu gye tukola nayo era tulina engeri gyetusobola okufunamu fulaaga ezo etali kubeera nti nze ngenda okugenda mpiikinge naye nga neebaza okundabula kwammwe era nsonga nkulu nnyo neebaza abazze ne mulaga nti muli concerned wabula sigaana bw'obanga olina fulaaga osobola okutwegattako n'ozituwa bw'obanga olina kasente osobola okukayisa ku nnamba ezo eya Airtel 0756087595 ne 0776887508 ennamba ezo zireeta amannya ago g'olaba wansi agaseba mbulidde Patrick so kakati oba oyagadde okubanga okontributinga wiiki eno gye tugenda okubanga tugula fulaaga ezisigaddeyo tulinako eziriwo wabula ate tukyayongererako ddala neebaza mwenna abajja mu comment section neebaza mwenna abajja mu inbox fulaaga ze twakagulawo ndowooza lunaku lugenda kuba lwakubiri ngenda kujja wano nzi presenting ate era tujja kuzikwata tuzitwaleyo nga mugenda maaso n'okubanga mulaba naye yensonga njagadde ebeere ng'eva mu ddiiro tusobole okubanga tutambula n'ebyo ebisinga obukulu nkuleetedde ensonga enkulu omukulu gye yayogeddeko ebikwekweto ebizze biduumirwa baani abazze babiduumira bano be ŋŋenda okukusomera
ng'ekitongole kya Uganda Police bennyini be babiteekayo be babiteeka ku mikutu gya oba ku official website yaabwe be bagenda maaso n'okuba nga bakola ebikwekweto eby'amaanyi buli omu ne department gyakulembera nga sinakutwala eyo kankuwa ebimu ku bikwekweto ebizze bikolebwa eby'amazima nga bimenya mateeka naye tebakwatibwako tebavunaanibwa olwa positions oba olyawo ze balimu ojjukira olunaku His Excellency yali agenda mu Eastern Uganda ne babulookinga bridge kino tekikkirizibwa. This is our country and we are tired of the dictatorship regime. That's what's going on in Uganda. Ladies and gentlemen, this is the Uganda Police and they want to kill Bobby Wine. Our president is there. Our president is there. Who gives you orders to kill us? Okay. Ashraf. Oya bakomandinga kati oyo Joseph Saimuleya. Ya watu ono DPC esokola. Yali mu mwoto kola tuleka tugende. We are innocent. We are not violent people. Tetuli bakozi babikolobero. Tetuli. We are not. We are not. Okay. Kino kyekiri mugenda maaso basebo ne banyabo. Abali kusama Uganda media. Gari naenda wewe. Tunakupenda kwa naenda wewe. Tunakupenda kwenda wewe. Sasa njogena na Lusoyo bainda logera nja lwogera. Tunakupenda na kuona. Hapana kudarudi. Hapana kudarudi. Hapana kudaruda nyumi. Balwera namwe mumanye mondeke. Yes, what's going on? Hapana kudarudi nyuma. Okay. A leader of opposition agaragaza ko kogera ko nabo. Kosa Lewis David Lewis Rubongoya. Afande, we are fighting for you, my sister. You are poor. My sister, you are poor. We are trying to fight for you. My brother, don't hear us. We are fighting for you. Don't. Just move. Just throw it away. We are fighting for you because you are poor. You are poor. You Orimunako. I'm telling you. We have an engagement in Kamuli. We have a mobilization activity. We did notify the IGP as the law does prescribe, and so we are headed to Kamuli for that. You are aware that this bridge will not allow motors. Go back to the old bridge. Calm down, you know we are engaging, so don't raise your voice. Because, I want them. So what's your issue exactly? You came with motorcycles which are not permitted on this bridge. Well, motorcycles came following us. So if your issue is talk to them, then you go back to them. But now you see, if people came following us, what authority do I have over motorcycles? Me, I've told you what I want. You have told me. I'm also telling you what I want. I want on the vehicle. Yes, then let the vehicles come. So what is the matter? I don't have control over motorcycles that keep following us. If you have control over them, then we shall stay. But now, how do you hold me responsible? Calm down. We are following you. So for example, everyone was stopped. Yes. We are fighting for you guys, We are fighting for you because you are poor, you know that. This government is the user government, is a dictatorship, so we are fighting for you. Stop tear gas us, okay? You are poor like me. You get to just say Obama twala asatu. Oli munako totukuba tear gas twanirira gwe. Ofune 1 million boke nyene ngamba gwe. So mwebereremu. Okay. Basawo ne banyaba mbera botubwere abali okusama Uganda. Yes, kakati ebyo lwe lunaku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe baamuggalira ku bridge ekikwekweto ekyo kiri wabweru w'amateeka. Abagenda maaso n'okukomandinga ebikwekweto ebyo balabwako ka face zaabwe zirabibwa mu kamera ez'enjawulo ezibateekebwako ng'era bw'omanyi nti His Excellency yategeeza kamera kyakulwanyisa kyamaanyi nnyo. Kamera zikwata abasajja abaduumira ebikwekweto bino wabula tebakwatibwa
tewali kibakolebwa. Kakati njagala kukulaga ekyo kikwekweto kimu kwebyo ebingi oba oli awo byobadde tolaba. Ebikwekweto bino nga bikolebwa wabweru w'amateeka, wabula nga abasajja abagambibwa okubeera emabega waabyo bebo benkuleetedde benjagala otegeere bulungi nnyo. Ogenda kumbuulira buli linnya lyengenda okusomera ombulire oyo ava mu tribe ki era ayogera lulimi ki, nga twekuusa ku bigambo eby'omukulu amanyiddwa nga Ivan Kyeyune. Byonna ngenda kubeera nga mbikuwa. Eno bagiyita Red Zone TV. Bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Kino ekikwekweto kye ngenda okulaga mu katambi akaddako kyali kitwala bulamu obwa Munnayuganda. Tewali muntu akkirizibwa kukwatibwa mu ngeri efaanana bw'eti. Munnayuganda yenna ne bw'aba nga alina musango kigwazizza takkirizibwa kukwatibwa mu ngeri eyo. Ekyo kimenya mateeka era nga bwe nkugambye nti abaduumira ebikwekweto bwe biti bakwatibwa ku kamera era kamera ne zibalaba, wabula tewali musango gwonna gwawulira nti gubagguddwako. Kakati ebyo ebikwekweto ebyo biduumirwa era ababeera emabega waabyo nga bwe nkugambye ababeera emabega w'ebikwekweto ebyo balabibwa ku kamera, wabula tebaddamu kulabwako nti oba bavunaaniddwa oba nsonga ki. Naye ng'ebikwekweto eby'enjawulo ebisukka ne ku ebyo bizze bikolebwa mu kibuga Kampala. Kakati omukulu Kyeyune Ivan yavuddeyo n'ategeeza nti ababeera emabega w'ebikwekweto bino, mpuliriza bulungi mu bigambo byagambye bw'ati nga bw'ogenda owulira mu katambi, nti ekitongole kya Uganda Police baba batudde mu meeting boogera olulimi lumu. Kiki kye yabadde ategeeza? Abafuna ssente nakoze okunoonyereza nga nze ow'amawulire. Uganda Police Force bw'eba etudde mu lukiiko boogera olulimi olwo, minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'awaka bamuyita Major General Kahindo Tafire. Badirekita ba poliisi be bano: Permanent Secretary Major Joseph Musanyufu, Inspector General of Police Yabasi Byakagaba, State Minister ow'ensonga z'omunda ye David Muhoozi, Director of Operations mu Police ye AIGP Frank Mwesigwa, Director of Criminal Investigation ye Tom Magambo, Commander of Field Force Unity ye John Nuwagira, Chief of Political Commissar AIGP Olubado Damunoba, Director of Fire and Rescue Services ye Kali Fadil, Director of Research ne Planning ye Twaruhukwa Eremasi, Director of Human Rights ne Legal Services ye Dina Kyasimire, Director of ICT ye Felix Balyamukwasi, Director of Traffic ne Road Safety ye Nwabine Lawrence, Deputy Director of Traffic ye Norman Musinga, Deputy Director of Criminal Intelligence ye Charles Yasaba addako mululi loza, Director of Police Services bya Ruhanga Moses, Director of Human Resource Administration ye Jesse Kamunanwire, Director of Public Relations ye Rusoke Ichituma. Bairangi ise twaliba okwata butaala kuba mu ngalo nga bandi bakulya. Ise tetusomesya be munkobere aba minisita abaluli tulina bamekai, aba commissioner mu government tulina bayingai, aba directors mu departments za government tulina bayingai,
aba state ministers tulina bayingayi, aba directors ku regional oba tukobe regional police tulina bayingayi, regional CID tulina bayingayi, regional traffic tulina bayingayi, tuize ku department za district tulina bakawo bayingayi, tulina ba DPC bayingayi, tulina ba RDC bayingayi. Bairanga basayiza balaya twaligongera ku ddi yabadi omubaraks akure baraks bamuyita byanyimu, akubira abantu ku nyanja Migo bamweta nani namanya, ODPC niye nani, RDC niye nani, deputy RDC nani, assistant RDC nani, OC station Mukiki, Ogisa Mukiki, basabo ne banyabo bankobere. Yes, omukulu Ivan Kyeyune munnamawulire ate munnakibiina kya NUP side ze ye Bululi yabadde agezaako okubanga ate atangaza ku nsonga eyo. Kakati ku bigambo bye nange kwe nasinzidde nkugambye ebikwekweto bingi ebizze bikolebwa abasajja ab'ebyokwerinda. Omukulu akugambye era ye mu bigambo byagamba nti boogera olulimi lumu. Kakati nze ku nsonga eyo kwe nasinzidde ne ngamba kanjigende diipa noonyereze ku kitongole kya poliisi kyokka era nkuleetedde abamu kubakulira ebikwekwe abakulira departments ezenjawulo mu kitongole kino ekya police, era nga abasajja bano baduumira ebikwekweto ebiriddeedire, era nga mu bikwekweto ebyo ebikolebwa abasajja bagambibwa okuba nti bano baba babiyinamu omukono. Kitegeeza be bamu ku abo abayinza okubeera accountable singa bibanga ddala bwe biti bwe biri. Kino nkijjeewa ngenze ku official website eya ekitongole kya Uganda Police nembako ekiwandiiko kyengwako neŋŋamba bino nja kubifuna kubanga bibeerawo nga tusobola okubifuna, era naawe osobola okugenda ku mukutu gwonna wa search engine yonna noteekamu nti upf.go.ug/directorate/ bajja kuleetera website y'ekitongole kya police nga bakuwadde directorates oba ebitongole oba ebiwayi ebyenjawulo abasajja be bakulembera. Kakati wano nange wenjagala ogenda maaso n'okusinzira bikuwa, era nga ekitongole kino kikulirwa omusajja amanyiddwa nga Abbas Byakagaba. Oyo ojja kumbuulira ava sayidi ki nga sinnakutwala ku balala bonna osobola okuba ng'ogenda maaso n'okuba ng'obategeera bulungi nnyo. Nakugambye eno gye bayita Red Zone TV bw'oba tonaba kuba ng'osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna kano kafaanana bwe katyo, era wengendo bajja mbere ngamba kutegeeza naawe obeere ng'osinziiraawo ogenda maaso n'obategeera. Ogende mu comment section ombuulire nti oyo omusajja gw'osomye ava mu tribe yange. Bw'obanga oli Munyankole ombuulira mu comment section nti nze nva Nkole eryo erinnya lyewaffe. Bw'obanga oli Musoga ogenda mu comment section n'ombuulira nti nze bannange ndi Musoga era eryo erinnya lyewaffe, ne tuba nga tusobola ogenda maaso n'okubeera ng'ensonga tugitegeera bulungi nnyo. Era ngenda kutandika mpola mpola eno gye bayita Directorate of Traffic and Road Safety ono wa byanguudo akulira ow'ebyenguudo akulira ebyensonga z'enguudo mu kitongole kya poliisi yoyo omukulu amanyiddwa nga Assistant Inspector General of Police Nuwabiine Lawrence, era ng'egimu ku mirimu gye kwe kudayirekitinga okwetegereza n'okwenforcinga amateeka kye tuyita traffic laws ku nguudo z'eggwanga erya Uganda. Oyo ali mu department eya traffic bamuyita as AIGP police AIGP Nuwabiine Lawrence. Kati ojja kungenderako mu comment section ombuulire erinnya lya Nuwabiine liba litegeeza liva mu region ki, kubanga wano y'ensonga enkulu okusinziira ku bigambo bya Ivan Kyeyune. Kakati Nuwabiine Lawrence ojja kumbuulira avaawa. Omusajja yagambye nti bano boogera eri olulimi lwe lumu. Kakati awo ne tumuvaako era eyo department nemba nga njiggalawo ne ngenda ku department gye bayita Directorate of Information and Communication Technology. Bino birabanga ebigambo obugambo naye njagala okutegeeza bano baba bakomanda era aba asobola okuduumira ekintu ne kiba era asobola okubaako kyayimiriza ne kiba nga kikolebwa. Kakati akulira department eno yoyo gwolaba mu kifaananyi buli gwengenda okwogerako ngenda kuba mu kuteera waawo. Eno yenjawulo gye tuyina nga Red Zone TV. Wuliriza, Assistant Inspector General of Police Felix Baryamuisaki ono ye director akulira oba ye head owa
Directorate of Information and Communication Technology owa ICT mu kitongole kya police nga simulala ye AIGP Felix Baryamuisaki. Ojja kugenda mu comment section ombuulire oyo Baryamuisaki abeera ava mu tribe ki eno bagiyita Red Zone TV. Nakugambye gonna ngenda gakusomera egimu ku mirimu gy'alina okuba ng'akola. Oliriza alina okupulaninga to plan, okudevelopinga to develop, and advise Uganda Police Force on the implementation of ICT policies. Owulira nga abasajja batandise okugamba amateeka agafuga emitimbagano n'ebirala ebifaanana bwe bityo. ICT policies okuzi implementing ozissa mu nkola. Omukulu oyo amanyiddwa nga Felix Baryamuisaki yali mu department eyo era yagikulembera. Kakati awo bwe tuvaawokko ne tugenda ku department gye bayita Directorate of Human Rights and Legal Services, ddembe ly'abuntu. Ekyewuunyisa ayina okulwanira eddembe ly'obuntu mukyala ye Eggi Director CP Dina Kyasiimire. Nakugambye bwe nsoma amannya ng'ogenda mu comment section ng'ombuulira nti nze ndi mukiga oyo weewaffe linnya lyewaffe, nze ndi Muganda eryo linnya lyewaffe, tusobole okujustifying oba okujjayo ebigambo Ivan Kyeyune byabadde ayogerako. Eno Red Zone TV ensonga nzikuleetera n'enzikuteera ku mmeeza naawe n'olondako butya bwe zigenda okuba nga zitambula. Tuli mu kitongole ekya Uganda Police Force, bagenda maaso n'okuba nga bakola ebikwekweto abakulira ebitongole eby'enjawulo ba departments ez'enjawulo. Nze be nkuleetedde. Ivan Kyeyune yagambye nti bwe batula mu meeting boogera olulimi lumu olw'ensonga nti abasinga obungi bava mu tribe y'emu. Ekintu kino kuba kusosola mu mawanga n'ebirala bye sijja kwongerezaako, wabula nkugambye nze kankuleetere okugenda diipa okwawukanako oba okusukkako ku ekyo Ivan Kyeyune kye yabadde awo abantu kye nakkiririzaamu ne ngamba nange kanyongerezeeko. Kakati wuliriza. Directorate of Human Rights and Legal Services mu kitongole kya police, Director CP Dina Kyasiimire, mbulira Kyasiimire ava mu tribe ki. Kigambibwa nti department ye gyakulembera eri responsible bevunaanyizibwa ku kuadvisinga police ku nsonga z'okumanaginga ku nsonga za management and other officers ku nsonga z'amateeka. Ono kigambibwa okuba nti ya initiatinga ensonga zonna mu kitongole kya police naddala ezeekuusa ku kye tuyita amateeka n'ekigambo ky'oyinza okuluza mu Luganda kyesimanyi legislations. Loza kwekola ki legislations ojja kukinyambako awo naye nsuubira okitegedde bulungi nnyo. Akulira department eyo Human Rights and Legal Services bamuyita Dina Kyansiimire. Ogenda kumbuulira Dina Kyansiimire aba ava mu tribe Kimugisu, Mukakwa oba awo nno nawo ne tuba nga tutambula ne tuba nga tuvaawo. Tuli ku website oba official website ey'ekitongole kya Uganda Police. Bino tebirimu kwebuzaabuuza kubanga bano bennyini be babiteekayo. Ne tugenda ku department endala bagiyita Directorate of Police Fire Prevention and Rescue Services. Bino nsonga za muliro. Kakati akulira department eyo mufunyeeko ko naye wano bamuyita Stephen Tanui. Stephen Tanui bwati waafaanana. Ojja kumbuulira gwe omunyankolo oba Tanui weewammwe, oba gwe omusogo oba Tanui weewammwe, oba naawe omuganda ombulira oba Tanui weewammwe. Twagala tulabe ddala amawanga ameeka oba waliwo kye bayita regional balance mu kitongole kya police. Nze y'ensonga enkulu gye njagadde okujjayo oba gye njagadde tuzuule naye tugizuulira wamu ffenna. Oyo bamuyita Stephen Tanui yali in charge wa Directorate of Police Fire Prevention and Rescue Services, okutaasa doza zi fire brigade, okutaasa oba okudduukirira mukadde ak'omuliro nga gukutte n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Era nga kigambibwa nti akyajingibwa ne functions 3 omuli okupreventinga omuliro ng'ayita mu kye bayita inspection okulondoola, education okusomesa, investigations okunoonyereza, media campaigns n'okuyita ku mitimbagano ng'abuulira abantu butya bwe bayinza okwerwanako ku nsonga z'omuliro. Fire extinguishment in order to protect and save property from destruction by fire. Okukwasaganya kye tuyita fire extinguishers oba extinguishment, okuprotecting oba okuziyiza ebintu by'abantu okuba nga tebyokebwa, ne kye bayita active participation as a key player in national disaster management activities with the other stakeholders. Emirimu egimu ku mirimu gye agenda maaso n'okuba nga akwatagana n'abamu ku bantu okuva mu bitongole eby'enjawulo okulaba nga balwanyisa oba nga bapreventinga, bayambako abantu okulaba nga omuliro tegugenda maaso n'okuba nga gusaanyaawo ebintu byabwe. Kakati eyo Directorate oba department ne tuba nga tugivuddeko eno official website ey'ekitongole kya Uganda Police. Kwoli mu kugenda maaso n'okubiwulirira ku mukutu gwa Red Zone TV nga mbikusomera. Ffe tetukomaawo,
tukuweereza ekintu mu butuufu bwakyo byonna n'ogenda maaso n'okubanga obimanya gwayagala okumanya ebisingawo naawe osobola okugendako ku website eno n'oba nga obifuna n'oba nga ate osobola okugenda maaso n'okubifuna. Wuliriza, Directorate of Police Health Services, nsonga za byabulamu mu kitongole kya police. Ono akulira ekitongole kino ntegeddeko wano erinnya bamuyita Dokita Assistant Inspector General of Police Dokita Byaruhanga Moses. Era bwe noonyeza nengamba Byaruhanga Moses mufuna ntya, nakugambye buli gwenjogerako nkuleetera ekifaananyi kye n'oba nga osobola okugenda maaso n'omulaba. Byaruhanga aba asibuka mu tribe ki? Oyo ye Byaruhanga Moses Dokita Mulamba. Ye Director owa Police Health Services yavunaanyizibwa ku byobulamu. Erinnya oliwulidde bulungi nnyo, ye Moses Byaruhanga, Dr. Moses Byaruhanga. Ojja genda mu comment section ombuulire oyo Moses Byaruhanga asibuka mu tribe ki, ngera bwe tukkaanyiza titulina okweyambako. Genda mu comment section ompandiikire ombuulire tribe y'omusajja oyo, eyo nemba nga ngivuddeko nengenda ku department endala. Waliwo kye bayita Directorate of Forensic Services, abakola ebya forensics. Kakati ebyo omu ku basajja ababikulira njagala kubanga mukuwa bamuyita Andrew Mubiru. Yono gwolaba wano, Andrew Mubiru ye Director owa Forensic Services. Bw'obanga oli mu Gisumbuliro oba mu Biruli eyo, bw'obanga oli Muganda Mbuli oba mu Biruli eyo, tugere okubanga tujustify obanga twetegereza ensonga eri. Director owa Forensic and Services egimu ku mirimu gye ali responsible okudetectinga, okunoonyereza investigations, okuziyiza preventing emisango ng'asinziira ku kye bayise highly specialized areas of cyber, ballistics, chemical analysis and questioned documents among others. Ono anoonyereza, alondoola, aketta. Ebiseera ebisinga mulaba bano aba forensic nga bazze, tugeze waliwo wakubiddwa amasasi n'ebirala, abajja ne bakwata ebinkumu, abajja ne basooka batunulire crime scene nga bwefaanagana, n'asooka akola investigations n'amanya omutemu yayise wano, yazze bw'ati, emmundu eri kikabwe ekiti, eri namba gundi, emmundu eyo yagiyingiza kitongole ky'amagye ekya UPDF, emmundu eyo ebadde eyina kubeera mu mikono gya musirikale ABC, ne balyoka bafuna omusirikale oyo newankubadde ng'ebyo tebabitugamba era tebabifuna. Kakati omukulu oyo AIGP Andrew Mubiru yakulira kye bayita Directorate of Forensic Services. Kakati oyo naye neŋŋamba kambeere nga mukuwa bulungi nnyo ogende mu comment section ombuulire oyo wa tribe ki ne tukkirira. Neŋŋendako mu department endala. Waliwo department gye bayita Directorate of Criminal Investigations. Era nayo bwe nginoonyerezaako eri headed by ASP. Ono nno omusajja w'amaanyi nnyo, abasinga omunye mumumanyi. Bamuyita Assistant Inspector General of Police Tom Magambo Rwabudongo. Genda mu comment section ombuulire amannya g'owulira Tom Magambo Rwabudongo, mannya gaawa gwe bw'obanga oli mugisu ng'okimanyi erinnya mmwe mulituuma, nja kukusaba genda mu comment section okimpandiikireyo tubeere nga tutambula. Ono yowa criminal investigations, kunoonyereza. Era ekimu kye bagambye nti the main function eya directorate eno omusajja gy'akulembera effective detection, okuzuula, investigations, okunoonyereza, and the prevention of crimes, n'okuziyiza emisango. Nga bw'okiwulira nti criminal investigations naye banondooza mu njogera ennyangu, bano batera kuba bakessi. Kakati Tom Magambo yakulembera department eyo naye ng'amannya ge ye Tom Magambo Rwabudongo. Ojja kumbulira erinnya lya Rwabudongo lisangibwa mu tribe ki, awo nawo tubeere nga tuvaawo. Naye nkutwala ku department emanyiddwa nga Directorate of Crime Intelligence oba CI. Naye bwe mbadde nginoonyerezaako n'enzuula bino wammanga. Abamu kubakulira oba omu kwakulira crime intelligence oyo si mulala, abasinga obungi bwe mumanye nnyo, era bannayuganda abasinga obungi gwe basinga complaining-ako kyono yakwata abavubuka ba ghetto oba oli awo n'abatwala mu bikwekweto n'abatwala ne babakozesa ebintu ebirala, naye teweerabira ate babakozesa mu nsonga za NRM nga bambadde t-shirt za yellow. Kiba kitegeeza oba kikulaga bulazi nti bano balina side gye bakolera ate nga bagikolera n'omutima gumu. Omukulu ye Assistant Inspector General of Police AIGP Christopher Damulira. Oyo no bamuzaala eyo waffe, baakulira eyo waffe, nesijja kwogerayo nnyo bayinza okunnona. Christopher Damulira egimu ku mirimu gye ng'owa CI oba Crime Intelligence ayina okudevelopinga plans, strategies, policies and guidelines for effective management of crime intelligence through collaboration
and the dissemination of information on crime trends and patterns in the country. Aketta ayita mu bakessi, asasula abakessi, akozesa abantu ne baba nga basobola omuzuulira nti wano waliwo abazibe emisango baali mu kifo bwe kiti obaoli awo n'abakima obaoli awo ne bifaanana bitya. Ye Christopher Damulira ojja kumbuulira agamanya baani abagatuuma ne tukkirira. Directorate of Human Resource Administration and Management ndino ku poliisi yokka oyinza okuwuliramu mixed manya amamikising nti mulimu Abaganda, mulimu Abasoga, mulimu Abanubbi, ndi ku poliisi yokka. Naye njagala wemmalira osobola okugejinga ombuulire manya agava agasinga obungi gava mu tribe ki, kubanga wano ye main issue. Wuliriza. Directorate of Human Resource Administration and Management ekulirwa omukulu aliwa namufunyeeko bamuyita Jesse Kamunanwire. Ojja kumbulira erinnya lye bayita Kamunanwire liva mu tribe ki. Ono Kamunanwire ye AIGP oba Assistant Inspector General of Police Jesse Kamunanwire. Ono nga yakulira kye tuyita Human Resource Administration and Management. Naye bino tebikoma wano. Bano abasajja baba bawa ebiragiro mu operations, baba bawa ebiragiro ku biki ebiyinza okubanga bigenda mu maaso. Era oyo naye ne ngamba kambere nga muvaako. Njagala wetumalirako ombuulire amannya agasinga obungi nga gafaanagana gava mu tribe ki. Era y'ensonga enkulu tusobole okwawula obaddala omukulu bye yalonda yasinzira ku mawanga obaddala tulina kye tuyita regional balance. Waliwo department gye bayita Directorate of Human Resource Development. Eyo nayo ngenze maaso n'okubanga nginoonyerezaako naye nfuna omusajja oyo bamuyita Moses Kafeero Kabugo yagikulira mu kitongole kya Uganda Police. Oyo yakulira department eyo era naye wali awo akola emirimu gye ne muvaako ne ngenda ku kye bayita Directorate of Interpol. Ekigambo Interpol kigwayo nti International Police. Akulira ye AIGP Joseph Obona. Joseph Obona bwati bwafaanana naye simanyi oba baba tribe kyabo ojja kunnyambako. Naye njagala tukkaanye ku nkomerero y'akatambi kano ombuulire mannya agasinze obungi gava mu tribe ki. Awo tusooke tutegeere obaddala tuyina kye bayita regional balance. Ensonga tuzikuwasaganye. Wuliriza oyo bwe muvuddeko ne ngenda ku department endala gye bayita logistics and engineering. Bino byakuzimba, mulimu okugula ebikozesebwa n'ebirala byonna nga buyinza okuba nga obimanyi oba buyinza okuba nga obiwulira. Department eno ekulirwa AIGP. Ono nga ye James Apora developinga implementinga okudevelopinga n'okuimplementinga ndoza kuteeka mu nkola ebikozesebwa ebyo oba okugula ebintu n'okukola ebintu ebyo department ye byekola nga buyinza okuba nga okitegedde. Oyo naye ne muvaako ne ngenda ku department endala gye bayita Directorate of Operations. Wano nno we wali ensasagge. Era Directorate of Operations eno y'emu ku departments ezibadde zisinga okubeereza ensasagge era bannayuganda ze basinze nnyo okubeera nga beevuma olwaki ebikwekweto namuzisa ebikwekweto ebiriddeedire ebizze bikolebwa mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirala mu ggwanga erya Uganda naddala mu kalulu bannayuganda ne bakubwa emiggo bwe kuba kwekalakasa n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Omukulu abadde abiduumira y'omu ku basirikale mu kitongole kya poliisi era naye ng'ava mu regioni aba ayogera olulimi lwe lumu n'ababadde basinga obungi bw'obadde owulira. Kakati wano bannayuganda bwe balina complain yaabwe era bwe basinga okukomplainingira n'okwemulugunya nti lwaki ddala bino biri bwe bityo. Abasajja lwaki abasinga okuduumira ebintu eby'amaanyi lwaki bava mu tribe emu era kino kijja kitya. Oyo nno nga si mulala ye Frank Mwesigwa bwe nnakugambye y'omu ku basirikale ba poliisi abalowoozebwa okuba nti be basinga okubeera deedire era bannayuganda be basinga okutya nti omusajja asobola n'okuduumira okutta ne bw'oba toyina musango. Bigambo bitambulira ku mitimbagano era ozisenga obiwulira. Frank Mwesigwa ye AIGP ba Assistant Inspector General of Police ali in charge of Directorate of Operations, ali in charge of operations. Dr. Frank Mwesigwa afande Frank Mwesigwa ono ali assisted oba ayambibwako ne ba commissioners basatu abali wansi we. Era egimu ku mirimu gyagenda maaso n'okukola kwe kupulaninga okuba pulani mu Luganda bakyogera bati okuimplementinga okuteeka mu nkola okumanaginga n'okucoordinatinga operations zonna operational activities ez'ekitongole kya Uganda Police. Nga kuliko n'ebya traffic na biki byonna ye yabitwala. Kakati Director of Operations
ayina ebikwekweto byazze nga aduumira ebisinze okuleetera bannayuganda okugenda maaso n'okubanga bamutya omusajja yamanyiddwa nga Frank Mwesigwa kakati naye ne muvaako nengenda ku department endala eno bagiyita Directorate of Chief Political Commissariat Directorate eno eri headed by Assistant Inspector General of Police bamuyita Bamunoba Ubaldo yono oyo mujja kunnyambako naye mumbuulire tubeere nga tugenda maaso n'okutambuza ensonga era yo sijja kumulwako nengenda ku department endala tuli ku official website ekitongole ekya Uganda Police njagala kunkomerera ombuulire ng'okkirira mu comment section oŋŋambe kyekyamazima abantu tubawulidde naye nnamba esinga bava mu tribe bweti bava mu region bweti oboogera lulimi bwe ruti tubeere nga tutambula bagiyita Red Zone TV bampita Sebambulidde Patrick eno department bagiyita Directorate of Research Planning and Development kunoonyereza ku planninga no development no ku developinga eno Assistant Inspector General of Police Eramas twaruhukwa yoyo gwolaba ku screen yo gwampuliriza yonna gy'osinzira okubanga gyondabira kino kye tukola bamuyita Enamas erinnya lirino wano bamuyita Enamas twaruhukwa kati twaruhukwa gwalimanyi nga liva mu tribe yammwe ojagenda mu comment section obeere ng'ogenda mu maaso n'okubanga olintegeeza oyo akulira department eya research okunoonyereza okupulaninga n'okudevelopinga ye department gyakulembera oba directorate mu kitongole ekya Uganda Police Force eyo nayo ne tugivaako ne tugenda ku Directorate of Welfare and Production njagala focus ogiteeke ku mannya era njagala wano tuba tusinzira byonna tubeere nga tubitegeera ngenda kuwa omuwendo AIGP Assistant Inspector General of Police kiri wano byensoma mbijja wano ku official website y'ekitongole kya Uganda Police Namutebi Hadija yakulira department eno eya Welfare and Production oyo naye ojja kumbuulira ava mu tribe ki era ayogera lulimi ki awo nawo ne tutalwawo ne tugenda ku department endala era nga yesemba yeno Directorate of Counter Terrorism eno nga counter terrorism ndabawo Assistant Inspector General of Police amanyiddwa nga Waswa David era yono wano gwolaba ayogera ku muzindalo gwa mpuliriza ekyo kye kitongole ekya Uganda Police abakikulembera n'ebitongole byebakulembera abagambibwa okuba nti basajja b'amaanyi bayina ne bye basobola okusalawo mu kitongole kya Uganda Police era nga bonna tumanyi bulungi nnyo ani abalonda n'ekigendererwa ki ekibalondesa ebikwekwete eby'amaanyi bye bazze bakola ebizze bifiiramu bannayuganda ebizze biviirako bannayuganda okulemala ebiviiriddeko bannayuganda okutuuka n'obutamanya mateeka ge balina kugoberera ebikwekweto nga bisinze kutambulira nnyo mu bibuga omuli ekibuga Kampala n'ebibuga ebirala okutolola eggwanga kakati njagala owulirize era njagala naawe ogende mu comment section ombuulire owuliddemu abaganda bameka owuliddemu abanyankole bameka owuliddemu abasoga bameka tubeere nga tutambula wuliriza akulira ekitongole ye nkugambye ye Abbas Byakagaba then omwogezi w'ekitongole ye Kituuma Rusoke kati agamanya nkakasa mugamanyi bulungi nnyo naye nze mu kibala ekyangu bwe mbadde mbazeebaze abamu ku bantu benkusomedde tribe eya Ankolo baamanya kubanga simanyi abantu beerimbika mu mannya oluusi nga si gye bazaalibwa nze njagala kuwa kyange agamu ku mannya agasawundinga nti gava mu Ankole obanga g'Abanyankole gali 10 era nga be basinga obungi then amannya agasawundinga nga g'Abaganda bali 5 mpuliriza bulungi ngamba agasawundinganga olw'ensonga tetulina bukakafu omuntu ayinza okuba nga ye Namutebi naye ng'erinnya ly'ettuufu ddala oba oliawo nga tribe y'endala so amannya agasawundinga nga ag'Abanyankole gali 10 agasawundinga nga ag'Abaganda gali 5 then gano amalala agasigadde bw'ogagatta ayinza n'okuba tegawera 5 kakati onambuulira omukulu yavuddeyo n'ategeeza nti boogera olulimi lumu ndowooza wano point weeviirayo kakati abo be bakulu abakulira ekitongole ekya Uganda Police era kiba kitegeeza bamanyi kinene nnyo ku bikwekweto ebikolebwa ebikwekweto byenkugambye ebiriddeedire nga bimu ku ebyo biviirako n'abamu ku bannansi okuluzinga obulamu okufiirwa ebitundu byabwe by'emibiri okubeera nga abamu bafuuka balema abamu ne babanga nakati bakyagendera ku miggo n'ebigambo ebirala naye nga ye Kituuma Rusoke omulimu ogusinga obukulu gwagenda maaso n'okukola kwe kubuzaabuza era n'okulaga abantu nti oba oliawo ayina okugenda maaso n'okubeera ng'akola omulimu gwe newankubadde ng'akimanyi nti oba oliawo bannayuganda tebagenda maaso na kutegeera biki
byagenda maaso n'okubanga ayogera olw'ensonga nti ebigambo ebimu agenda obyogera bannayuganda baba bamanyi ekituufu kyeki kyokka ate ye omukulu n'akulaga nti ye Kituuma Lusooka engeri gy'ali mwogezi era ng'aboogezi ba poliisi we bazze babeera okwetoloola eggwanga erya Uganda oba okumala ebbanga eriyise kakati Kituuma Lusooka naye watandikira ogenda maaso n'okubanga abiwa naye nga naye mumanyi tribe gy'ava ebyo byonna bye tugenda maaso n'okubanga tukutegeeza mu kampeyini bakoze ebikwekweto ebiriddeedire abaana b'ekibiina kya National Unity Platform abasinga obungi ne wetwogerera kati bakyali mabega wa mitayimbwa kyokka ate nga jjukira ne kampeyini zikyagenda mu maaso era essaawa yonna teweewuunya nga waliwo n'abalala abagenda okubanga bagattibwa ku lisiti ezo ekintu bannayuganda basinga obungi kye bali mugenda mu maaso n'okubeera nga bavumirira kyokka abasajja bano benkusomedde bagambibwa okuba nti be bamu ku abo abakomandinga ebikwekweto ebifaanana bwe biti nsaba gwe munnayuganda awuliriza nkujjukize puroguramu ekyagenda mu maaso His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yawummuddemu kye tuyita Northern Uganda oba West Nile kakati wiiki gye tugendamu etandika olunaku olw'enkya onaawulira tukomawo mu bitundu bya Buganda wulira bitambula bitya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wano no wagenda kubaawo okulya n'okkomba essowaani era ggwe ow'omutima omutiitiizi njagala owulirize bulungi nnyo vidiyo eno ogitambuze ku Mande enkya nga 24 Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera e Kawempe South ne Kawempe North tuli mu campaign okusinziira ku program bweti bweyimiridde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kusookera Kawempe South ewa Fred Nyanzi then agende Kawempe North ewa Luyimbazi Nalukoola ku Lwokubiri nga 25 President agenda kubeera Mukono ewa Nambooze ku Lwokusatu nga 26 President agenda kubeera Buyikwe ku Lwokuna nga 27 President agenda kubeera Kayunga ewa Nakwedde ku Lwokutaano nga 28 President agenda kubeera mu Jinja City onaawulira ekinaava side eyo kakati nga 29 ku Lwomukaaga agenda kubeera Masaka City ekyo ndowooza mwakitegedde bulungi nnyo era ekigenda okuva e Masaka onaawulira omukutu oli ku gwa Red Zone TV bwe watonaba kubanga osubscribinga kikole naddala gwe amaze okubanga osubscribinga nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko okwate kade aka notification ako kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ensonga yonna ensonga z'ekitongole kya poliisi nkakasa oziwulidde bulungi nnyo akatambika enkupuleyingidde byayogeddwa omukulu amanyiddwa nga Ivan Kyeyune abasinga obungi mumanyi Zungulu omusajja w'eddoboozi ly'owulira emabega w'omuzindaalo ku nsonga za Zungulu ye Ivan Kyeyune era ye yavuddeyo n'akatambyako nga kowulidde ebikwekweto ebiriddeedire ebikolebwa nkugambye baani abateebereze oba bagambibwa okubeera nti babeera emabega waabyo olw'ensonga be baduumira departments oba directorates ez'enjawulo omukutu oli ku gwa Red Zone TV bino byonna by'obadde omanyi ne by'obadde tomanyi ffe weetuli ogenda mu maaso n'okubeera nga tubikutuusaako naddala gwe amaze okubanga osubscribinga okutambula naffe bw'oba tonnaba nja kukusaba kikole obeere nga ate tomisinga nsonga zonna ze tuba tukuleetedde nga sinaba kubanga neeyongerayo kkiriza nyongera okukujjukiza ku nsonga yaffe tuli mu kugula fulaaga abatutuukiridde mututuukiridde abatukubidde mutukubidde eno ye wiiki gye tugenda okugula fulaaga bunch eddako tubeere nga tugatta kwezi eziriwo tusobole at least okugira nga tuwaddeyo ezo nga bwe tugattagatta tulabe naffe tubeeko contribution gye tukola kino tukikola olw'okubeera nti tetwagala Red Zone Media mugimanyi bulungi nnyo nti TV ya nkyukakyuka so kakati tetwagala tukome kubaweereza buweereza twagala tubeere nga at least ne president tumuweewulako nga naffe nga Red Zone Media family munnange nga tulinayo ka contribution kyova olaba buli muntu ateekako akasente ke oba atuwa fulaaga tukunootinga ne tumanya nti ono ali mu family eya Red Zone Media era tutambula naye so kakati y'ensonga nkulu nnyo naddala eriggwe agezaako okubanga otambula naffe naddala eriggwe eyamaze okubeera nga okontributinga mu ngeri y'emu nkujjukiza ku mmotoka eya munnankyukakyuka munnaffe bambi emmotoka eno yabbibwa mu bitundu by'ekiboga era ng'emmotoka eno bagiyita Primo Kitaala ly'erinnya erimanyiddwa y'ekika kyayo eri ku nnamba UAY 005P emmotoka eyo yabbibwa mu bitundu by'ekiboga bamukuba kalifomu ne bagitwala agisuubira okubeera mu bitundu nga Kampala Masaka n'ebitundu ebiriraanyeewo soba oba ng'olina woogirabyeko oba baagifulumya ggwanga gwampuliriza ng'oli Congo oba ng'oli Kenya nga wagirabako tukusaba kuba ku nnamba y'essimu 0756 3 7 3 ennamba eyo ojja gikubako tutegeeze nti emmotoka ngirabyeko wano tujja kugikima era ekirabo kijja kuba kya bukadde 5 kakati y'ensonga nayo nkakasa etegeerekese bulungi nnyo omukutu oli ku gwa Red Zone TV Sebambulidde Patrick nze mbeerangawo okubeera nga nkutuusaako ensonga waliwo akayimba akakubiddwa abakayimbira His Excellency njagala nkakuwe ate nga ndi mu
ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.